Nkwaniriza ku Big Brother Uganda webale nnyo webali ddala omulabi waffe nkwebaza kubanga otambula naffe nze Big Bro Jamal ow'Enakaseke gye banzaala okutali musango abantu bange ab'Enakaseke mwenna mbaagala nnyo abantu abagoberera Big Brother Uganda omanyi ennaku zino ebintu byakyukamu tuli digital mu ngeri emu oba endala nti kati ninyo we kati oba omaze okuba ng'olaba kiki ekitambula ekigenda mu maaso nga bwe nakusuubiza nti tugenda kutambulanga ne muganda wange ono omulwanirizi w'eddembe twaliko naye of course emabega awo nga bwe mwabiraba naye yali atunnyonnyola ku kibiina ekirwanirizi ky'eddembe bakaawonawo era natubagamba yakitandika bali mu kkomera abantu balinga 2-3 ne bakitandika naye ne bakyembulesinga ne baloya abakirimu UN ekirimu azze akola ebintu ebyenjawulo mukulembeze enansana era kansala yose 5 naye nga bwatu bwakoze ebintu bye ayina ebintu byayiseemu lwali tugenda kwogera ku bintu eby'amabaati oza kuba tulaba abalabi ba Big Brother Uganda bano etubasa munye ekitiibwa omuganda wankali esubula webale nnyo okubukeerezanga enkokola nonoonyanga buli kaseera nyongamba nti abalabi ba Big Brother bakwagala tubasa munyo nnyo ekitiibwa Sserunkuuma John Bosco erinnya lyange Kaana Kambaata linnya lye Nansana abenansana be balimpa nga bwe nsiba mbagamba buli kaseera ndi mukulembezera nga nkiikirira abantu benansana wava mu kyalo teryaliko teryaliko balimpeera awo abo mu kyalo eri nabeerangayo bati kati eyo banimpisa erinnya kikubeera embeera yemu olugero lwerumu nze nkiikirira abantu benansana ku lukiiko lwa district olukulu ate era president wa Torture Survivors Movement Uganda omulwanyirizi w'eddembe ly'obuntu akozesa amateeka okulwanya eddembe ly'obuntu era mu mirembe ya tubasaamu nnyo ekitiibwa kulikayo mu kkomera navaayo mukama kati kweguddamu okulaba nasemba mu kkomera nasemba okulaba actually nasemba okulaba kulina ery'amabaati waliwo ery'amabaati novaayo ne wabaawo eryaddamu eddala eryewandegeya waliwo erya CPS waliwo ery'Ejjinja Road simawe bunkulisa muliri waliwo ery'amagye so abakomera tugenda ku kino eky'amabaati obuvumu mwabujjawo era mwali ku kino ekyatto kya survivors kuba oba mwali mulaga butali bwenkanya okubeera nga muzze mwetisa amabaati mu Kampala mpaka mwali mugatwala wa ku mulundi guno nno teyali Torture Survivors Movement ku luno Torture Survivors Movement yakunga abalwanyirizi b'eddembe abalala bajje tukolere wamu mulago obutali bwenkanya olw'okununula ebintu by'ekkalamojja ebyabbibwa abantu abalina okubitwalayo era twegatta nga bwe wabiraba nga wayiseewo emyezi egi baleese debate nyingi bisiyaga mu parliament bisiyaga nga bali mu kubikka ekintu ekiri sensitive ekyamabaati ino abannayuganda basaanidde okumanya nti oli abagamba nti ebyamabaati byatama byakola bwe biti mwogereko ku by'enguudo mwogereko ku biki but I wish to remind them nti system yemu efulumya ssente n'ezibba zigende Karamojo gula amabaati ye system yemu ate yejjo fulumya era ez'enguudo ze baagala twogereko ye system yemu ejjo okufulumya ez'amalwaliro ye system yafulumya ez'amabaati yejjo fulumya ez'amasomero kati olwaliro abadde amabaati bikalamoja abakalamoja nga n'enjala ebatta nga tewaliwo abayamba okujja kutwala aba president Kyagulanyi nga abatwalira ki emmere naye oyo ye president alowooza ku bantu gavumenti ya Mwami Museveni tugiraba bwegula mmere oba bweteeka mu budget ng'eyita mu ministry gye yawa Kalamoja nga yagenda balabirira mu njala gye basiibamu ne bagisula ne batuuka nga bali ku magumba gokka mulundi guno obadde olina kyobuuza nga mbadde njagala osokoddemu kati nnyo wali bwe mwali mwetiisa amabaati wagambye nti ekibiina kyammwe ekirwanirira abalwanyi b'eddembe abalwanyizi b'eddembe mwegatta mwenna ne mulaga obutali bumatifu ne mukwata amabaati ne muyingira ekibuga Kampala mwali mulagawa ekyokubiri nti wakati mu kusikaŋŋana emiguwa egyo
nti omusango gwe babagulako ogwo gwali musango ki kuba omulabi yandiyagadde okumanya nabalaba ku TV nabalaba nejamalu ye batulagako kaawo Facebook biki naye musango ki gwe babagulako naye ati kati bannayuganda nga tubona bategeera musango gwe batugulako balina okusooka okutegeera ensonga lwaki twagenda ku street. Lwaki mwagenda ku street? Osobola kuba tuba tubabusiza nnyo street, tuba tubabuzi speed n'enjogera ennaku zino wekola ki wegamba kiki ekyabatwalayo bannayuganda balina mwetise Mabaati tuba tusonda twala tuguze nga twekuŋŋanyizaamu akasente nga mwagagula twagagula so bannayuganda balina okumanya nti Uganda yammwe erimu ababbi abeetaaga okukwata okuva Entebbe naawe yiyo wuliriza nze nwana ebeera eyange ngiyita eyange nga ndi proud olaba engambo eyaabwe bo tebannamanya nti erina okuba eyaabwe nga yaabwe ddala nga teri mu buwambi balina okumanya nti Uganda erimu ababbi okuva Entebbe mu State House ne Nakasero okutuuka ku Parliament n'okutuuka ku byalo gye bali ejjudde ababbi abasanu genda nga bakwatibwa bakalyesuula bonna babajjeyo babaleete ensi ebalabe okuva waggulu ku Museveni kati kambeere I should be open kubanga kakati oyo ye chairman ye chief era chief emirundi mingi walaba ndowooza yavaayo n'agamba Musenero nali musiba ebiseera ebyo Musenero nga bafulumiza billions of money nga agambye mbwe emmese emu bagibazenga egula okadde 6 zaali 6 ezigula emmese si 6 kati Parliament ng'evuddeyo okunoonyereza ku mubbi oyo omubbi chief yagamba nti nedda bano bantu bange mubaleke kakati wajja saga ya NSSF omubbi chief ng'agamba nti kasita bwe babba bainvestinga wa mu Uganda tuyinza obbakanga bwe tunaabagoba njagala owulirize saababbi yagamba nti bwe tunaabagoba ndi bwe tunaabagoba ababbi bwe tunaabagoba ababbi tuyinza obbakanga ne bagenda ne sente ze babbye ne bazinvestinga mu nsi endala so kati ku luno munnange ababbi mwalimu Anita Amongi Speaker of Parliament ababbi mwalimu Nabbanja Prime Minister ababbi mwalimu Kashayija Minister of Finance mwalimu Kitutu mwalimu Nandutu ababiri bavunanyizibwa ku nsonga z'ekkalamojja ne ba minister besagala mmenya naye kati abo babbi abakulu era mu gavumenti entuufu Kyagulanyi nga yagikulembedde nga ddala yali mu Ntebbe tumanyi kyasobola okukola kwabo tekuli ayinza sigaza position. Secondly, singa tubalabako mu makomera gwe njagala otunulira Jamalu ng'oli kati eri gye twakola obusibo oyo pimpa akimanyi nga olaba Kashayija n'enviize nga bamukolokosa omutwe nga ayambadde empale nnyimpi ekinu ng'olabyeko Nabbanja kiteeteeyi ekyo kyo bakireete bakitungira wabweru kuba tekiri ekimutuuka nga bamwambazze ekiteeteeyi ali eri muganda Anita Amongi nga kala yeeyo ng'egyemakingamu ne kayere so tumanyi nti singa Kyagulanyi ye president singa abantu abo bali very accountable singa abavunaanibwa mu mateeka kati ffe nga abalwanyizi b'eddembe nga tumaze olaba nti tewali process yonna yakubavunaana twagamba kati katuwandiikire DPP akole prosecution atekinge prosecution process twawandikira twalina ekiwandiiko secondly katwesondemu amabaati ge tusobola okugula tugende ku Prime Minister's office era omuzindaalo gwolaba nkutte nga ngenda ngamba bannayuganda nti ebintu ebyali birina okugenda ekkalamojja byabbibwa Anita Amongi byabbibwa Nabbanja byabbibwa Kashayija byabbibwa mutuyambeko mutwegatteko tusonde tugule ebintu ebirala bigende wa ekkalamojja ebyaliwo wabiraba omusirikale omu yagezaako okukwata abantu 10 tumugamba tweyongereyo agaanye natuuka n'akoowa n'agwa bwagwa abakwatibwa bakwatibwa era muganda wagwe gwe nalaba gwe yasika besika era abalwanyirizi b'eddembe bakubibwa mu custody ya CPS nga bamaze obbakwata nga babakutte ne babajjayo mu custody ne babatwala mu bulungu ne bakubibwa era ebyankolebwako byabakolebwako nga basibe nawe mu mikono gya poliisi tujja tuukayo bwe bamala obbakuba ne basula ku poliisi nakumeka ne babatwala ku Buganda Road ne babasomera musango gwakola ki gwakwasa olutinga musirikale mbu bakuba omusirikale
naye ddayo wetegereze obutambi obwo bwonna ombuulire ani gwe bakuba lendako seeru bwe bakwata abantu be bakwata abaali beekalakaasa gwe wali okutta ekizindaalo nga waliwo abalala bayitisa amabaati era nga batambulangakutuusa message bwe babakwata si kutuusa message twali tutwala buyambi bw'ekkalamojja ku office ya prime minister mwali mutwala obuyambi ku prime minister's office mumuwa amabaati gano tumuwa amabaati gano ate tuyita ne bannayuganda abalala gwe gwali omulimu gw'omuzindaalo ogwo batwegatteko basondere ekkalamojja ebintu by'ekkalamojja baabibba kati nga tulina n'ekiwandiiko nga tusooka wa DPP mukwasa ekiwandiiko nti ababbi bo bakola eki bakwatibwe ekiwandiiko mwakirina mwina amabaati mugatwale wa prime minister tusooka wa DPP bwe tumala omukwasa ekiwandiiko then tukosinge tugende wannabanja tumugamba amabaati gano tukoze eki era twali tusuubira nti bannayuganda baali bagenda tusondera amabaati tutuuke wakiri nga tulina amabaati nga200 n'abasitula abalala baali bajja twegattako tewabalaba abantu nga baweze bwe mwafubuka gye mufubutuse okujja mu Kampala mwasaba olukusa olukola ki olukkiriza okwekalakaasa gwasaba lukusa ki okuyitibwa kalyesuubula okubeera omuntu abazayi bange be bantu banzaala ne bantu waliwo yasooka obakkiriza human rights kitegeeza ki eddembe ly'obuntu lya buntu si lya muntu lya buntu omuntu azaalibwa nalyo setagasebenanga nti munange tukkirize tukubire ababbi b'amabaati omubbi wakulumba ewo n'akubba osooka akudduka wa chairman akukkiriza omukubira enduulu tubeeremu omubbi wakulumba ewo weetaaga kusooka kugenda wa chairman w'okukyalo nti nzikiriza nkuba enduulu abasajja abantu balidde TV ya buntu nti ababbi baabano mubakwate ate tusaba Bannayuganda mujje muyambe muleete obubulya ekyennyamiza nti abantu abavuddeyo mu mirembe okwogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga bakwatibwanga ababbi bakubibwanga ababbi b'obusimu ne batuusibwa to such a level njagala wetegereze bulungi to such a level ne bakubibwanga ababbi era bwe bamala bakuba ne babateekako emisango babakomezawo mu kooti ne babawa beyiri eriko obukwakkulizo obutasoboka muleete buli omu national id oba passport ate ebbaluwa z'okukyalo kwe muviira abantu abali wabweru babitwalire kooti musasule emitwalo 200 byonna nga balooya balwana bituukirire kawungeezi nnyo nga babayisa mu kadirisa nga babatwala babasomera emisango emirala inciting violence bali luzira bakyafaafagana bamazeeyo weeks 5 zigenda mu 6 kati babakomawo nga 29 kooti bwe yagamba ku misango ate emirala so giri like babeeyimirira baba bafuluma ne babasomera emisango emirala nga tebannafuluma babajjawabadamu ne babasomera emisango emirala kati nze kama kwogera weeks 2 emabega n'ekitundu lwali lwakusatu DPC we Nansa naye yambushinga nga nini mukwano gwange nankwata nga tuli mu motoka natujjamu nga alina abasirikale bangi ne batwala mu ofisi ye baali banjagala nze yalina instruction ewatagi kuyita mu mateeka nti gundi wazze omusawo guno yalina instruction ezinkwata anti be baabannona ne bankuba munnange nga banjira byawakuba amasimu bankuumidde mu office balinga abakuumi obunkenke obungi bwe bateeka ku office nga balinga nga abakuumi omutujju mbandi awo dakiika ndowooza nga 10 nga wazze omunyarwanda mukama nsaasire saagala kwogera bwentu naye omusajja oli yanyiiza nnyo neyanjula mbu ye operation ku CPS naye mu kunoonyereza yajja Nansana osi wa CPS omumanyi gwe ntera okulaba nga obakyaza ku record yani operation wao simanyi linnya naye nga asobola omutegeera wendi face munange ng'ajja ne patrol eriko abasajja 8 nga bonna beesabise ne face bazisibye tolina gwosobola laba nga banteeka ku mpingo nga bansitula bantwala ku patrol nga siganye siresistinze ne bankasuka wansi mu bukambwe obungi bakusanga mu motoka ne bagamba vaa oyo DPC we Nansana yakujjamu nantwala ku mu ofisi ye ne mukwano gwange naye baali baagala nze
ne banteeka ne bali we bajja ne banzijawo ne bantwala mu kabangali. Omusajja oyo yeyanjula mbu ahabu also operation CPS simanyi oba erinnya lye n'enkyanoonyereza nga akalinnya wansi wenti aba avaayo ngenda olaba awa pepper spray abasirikale abali batudde emabega. Oliwa ndi eri wansi mu kabangali oba bakugyewo mu ofisi yagundi nga tewali kundaga reference musango gwe naziza ndako Serunkuma okyali ku poliisi bakuyingiza mu kabangali kati bakuyingiza mu kabangali mukyali waawo awo wagabira pepper spray ng'ayingira ye yagenda eri mu maaso n'agirekera bano abali ku kabini emabega abali bankuuma patrol bwetandika bwetyo okutambula ngenda owulya ka spray banfuuyira ngenda owulya ati gaasi nga azibye amaaso omusajja n'addamu n'alemezaamu n'afuuyira nnyo n'akyokya n'okundika mu batandika okunkoona batuunya abeeno baali batudde eno n'eno clear from different direction nga sobola ku identifying ani abikola kubanga baali bamaze okunfuuyira kya gaasi. Naye oliyo omusajja nali mumanyi kuba yansanga mu ofisi yani namulaba namwetegereza munaye bankoona nga bwendeekaana nga basaako akagombe amaloboozi gange gali batandika okukuba ng'etambula mulagawa bantwala oluvannyuma kyennamangu bakiyita management kubwa nga bakiyita management kubwa oba ogenda okubwa baga bakutwala mu management oseka muganda wange lidako eyo ngombo yaabwe kiri eyo kyo kitambulira olulimi lwa security nawulira we are taking him for management nine nga bavuga nga tutuuka kumpi siwala ne CPS nga banzijayo bansikayo wansi mukulwana ennyo laba nga maaso gajjira bwenti ng'olina kyolaba nengerayo kameeza n'akatebe nga bansikayo nga bankuba wali wansi mu kaluumu nga bonna banjiikira n'oli eyerejja yalinga nga bakubanga abakuba omusatu okumala eddakiika batuli n'omu muli wansi eyo okugulu kuno kuzimbye nenge ezo batuuni ezo zolaba ezo munange nga bwebamala olaba nga sikyarespondinga nga bankwata banteeka mu kabangali mu patrol nga bavuga ku ka distance katondooza dakiika nga 5 ngenda owulira madaala banyambusa nga ngezaako ku identifying nga CPS nga bamaze okunkuba ne bandeka nga sikyasobola kurespondinga. bakubira tewategeerawo we bankubira yali aninga underground nga sobola ku identifying nga naye siwala ne CPS kuba bavuga ka distance katono okuvaawo okutuuka ku CPS nga bakuba nga otuuka eyo nga bantuusa mu kaluumu nga bankoona baddamu banninnya ebigatto byabwe awo sajja nga babuuza kiki nti be bakuba abasirikale biki nga bagamba lwaki temumusse n'ezo nnimi zaabwe nze nakola ki kati nga abasaba nga boogera mu lulimi lulala eyo njogera yaabwe kati nga abasaba banzijaawo bantwale mu korido nti yali asuubira ambasada waliwo ambasada gwe yali asuubira ajja okulikodinga omusanga awo ekyo kyekyamponya kiraka baali bakunkuba ekiro kyonna nga bankola bwe bati abanteeka wali mukuba erikirira ku madaala lazima oli OC yeyanjulanga OC yaliko obusungu simanyi oba oli omusirikale yakaluubirizibwa okukwata abantu mu sikafu gye twalimu eyokweka oba yali mukyala we oyo musiimenta OC simanyi obusungu bwali bungi ng'ajja asangaawo nga ngenda owulira nkoone vivi nowulira batuunyi wano ku liiso lyange ningamba obusungu bwali mutima oyinza okwogera nga tosobola kunyiga kigambo ng'addayo nga bajja banzijamu engatto bankola ki nga bansuulayo madaala ga CPS naserengetayo obuserengetusa oluseero kubanga nali sisobola kwesapootinga bwe natuuka wansi abasibe ne bajja okucekera nga naye buli antuukako nga tiyagasa apunako buli omu adduka bw'ayasimula naye oluvannyuma ne bantegeera
nagamba sikansala wajja musigundo Sserunkuma ne bajja ne batandika okunfaako bambi ne bazijjamu engoye ne batandika okunkolako ki okunkolako okumpa simple action aid ne bukya nga ndi mu bulumi bungi ba lawyers ne bajja bakanso katana ba secretary general wa Nuupu Mongoya najja n'abaana bangi nnyo n'abantu b'ennansana nga banfollowinga baganda bange bano ne bajja ne batandika pushinga for bond naye olwokuba baali bampisiza bubi nga ndowooza balimu akafansonyi n'ensulawo olwokusatu olwo lwe bankuba n'enkeera olwokuna ku lwokutaano kawungeezi ne bampa bondi nensobola okugenda ofuna obujjanjabi era mbadde nfuna obujjanjabi kati ndowooza okumala wiiki seezi n'okusobola mpaka nakati sinaba kutereera byonna babikola ku muntu eyavaayo okukuba enduulu nti bannange omubbi oli n'ono mubakole ki mubakwate sabba wabula wakuba nduulu naye weetegereze ababbi abo be basobodde otwalako mu kooti n'aba security bawerekera. So mu Uganda tuli mu mbeera nga okulwanirira eddembe lyo musango wabula omukozi wa gavumenti okunyagulula nga bizinesi. Simanyi oba okitegedde bulungi. Ndi mu Uganda tuli mu mbeera ng'olwanirira ekikyo kyewazaalibwa nakyo oba kyoli entitled okufuna musango wabula nga omukozi wa gavumenti okubba bizinesi. Big Brother Uganda webali nnyo webali eddala Sserunkuma kaana kambata kansala Yosef 5 enansana gwendi naye nga tumaliriza Sserunkuma bakutoshalinze bakoze byonna because oyise mu bintu bingi by the way okusinziira omuntu batandika okunyuma gy'envuddewo okuviira ddala wali ku ssomero mu bukulembeze nti toli mukulembeze naye waliwo ekintu kyenjagala onnyonnyola atulaba kyaba foot soldiers nti abaana b'osanga mu makomera kuba kati ogatambuddemu olw'ensonga oyita mu bintu bingi ng'omukulembeze abaana b'osanga mu makomera eyo tuwulira mbu wakati gw'olina okukinnyonnyola waliyo abaana abatafiirwako ekyo kituufu ab'opposition titujja kugamba banuupu bokka ab'opposition nga bo basuubira nti famire ezimu nga zisuubira nti obuyambi bulina kuvaawa bulina kuva section ya opposition wasijaga nti wa FDC wa NUP wa DP no all they say opposition that is foot soldiers. Omanyi waliwo tangazaamuko ku kintu ekyo waliwo ekintu kyolina okutegeera muganda wa Nkalisuula si buli azize okudduukirira si buli azize okukubagiza yabeera alumiddwa. Yes. Era si buli muntu avaayo n'ayogera nti babaana mbavuddeyo n'alaba bedi bwanika n'eŋŋamba omusajja ameze n'envi naye ayogera nali kitalya kumala omwaka mulamba naye nibapimpa bano gye baali ne ttiimu nyingi n'abantu bangi abasibe saalabako abedi bwanika ng'azze okulaba baani abasibe kyekyabasibya tukoze tutya kati omuntu bw'atyo bw'avaayo n'avaayo nga avuddeyo ne solution nga tamanyi baani baali kuleetera solution bazze lwanirira abaana kigenderwa ki state tukimanyi nti ejja ereetawo diversion z'enjawulo olabye Eric Mwesigwa nyinza okukulaga message ze mu ssimu yange wano nga ali mu kulaajana munyambe bampamba siina ddembe lyange Eric omumanyi Eric Mwesigwa mukama nsase messages jewe ziri ogenda ziraba so state evaayo yavaayo nemutunya nemwocha yuno zizo message lwakuba zasimukamu ezisinga mu byasimu okufa ansindikira zi comment ziri kugundize neyamaliriza asaba buyambi byebyo byasindika kati lwakuba messages ya recording esimu yange najiri starting ni nsoboloza accessing kati ng'asaba buyambi munyambe mwogere biki bla n'endowooza onayiza okuba guni azina yabinsharingirako okwo huyo my brother King Paulo wano yali ayogera na munnamawulire talking to Mwesigwa Eric, I am scared about my life.
King Paulo, stand with me. My brother, you can even see the date today that I am the next to die. King Paulo, at least help me and spread this message. I want the world to know that Eric Mwesiga is the next, because I am too scared, bro. Man, even I am scared of my bodyguards. You know the bodyguard? So, njagala otegere state nkola yayo y'ebintu bwemala ng'ereeta abedi bwani kange mukuba board genda yajja n'ekifaananyi kya statement ndala kyakulumirirwa abantu naye ng'ekiri emabega w'okulumirirwa abantu ng'ayagalagezaako kunafuya NUP temukoze naye tebakoze. Bw'obadde okimanyi nti buli mwana gw'olaba afuluma balooya abakola ku nsonga zaabwe basasulwa NUP ate sente zitali ntono. Obadde okimanyi nti NUP ye pate esinga okufa ku bammemba baayo abali mu kaseera kazibu ng'oggyeko abali mu makomera kababeere bano abali wabweru. Obadde okimanyi nti ndwala for example ebyantuusiddwako balooya abanfolowinga sinze nabasasula naye ate nga tebajjanga nga abajiridde memba wa NUP wabula bakikolanga nga bakikolera omulwanyirizi w'eki ow'eddembe bwe basobola okukikolera nze bene ate abaabo bamemba baabwe. So NUP nagenda nabo Easter ku Yidi enewedde newalekayo miliyoni 1.5 nga baguze n'ebintu ekitalya nga babirekedde abo abasigalayo. Twali bangi nnyo nti mu biseera by'okulonda twatuuka nga tuli ekitalya abantu nga 5 ba political prisoners. But it was their effort. Abo abatasobola vayo n'abalooya wali abavayo nga bavayo lwa pressure eyateekebwangawo wabweru nolabanga state erwana abamwe bayisa mu kadirisa bweti because they are questioning them everywhere, internationally, nationally, nga bali ashamed. So NUP ekola buli kimu kyesobola okukola okulaba ng'eyamba abantu baayo era weetegereze bulungi balooya babeerawo buli kooti gye baleetamu ki. Wabula saagala tubeere ng'ekiso ky'embuzi bannayuganda ekirekerera omubaazi bagamba ekirekerera omubaazi nekitunuulira omuki omusi kirekerera omusi nekitunuulira omubaazi nekitunuulira omubaazi nti oli abeera yagikubye ku mutwe blu aba yavuddewo kati nekidda ku mubaazi ekimutunuulira bwe kiti. So omuntu awamba bannayuganda tumumanyi lwaki tumujjako amaaso Museveni ate wali omulala yes Museveni yawamba bannayuganda teriyo mulala. So omuntu awamba bannayuganda tubamanyi lwaki amaaso mugabajjako mugatunuulira ate bano nabeera be bali okunyigiriza otuusa ku kisenge. Manya nti embeera gwe munnayuganda gy'oyitamu nekyagulanya agiyitamu kubanga obulamu bwe buli kati si we bwali. Embeera gy'oyitamu Lubongo yagiyitamu kubanga takyebaka asiiba mu gundi bamuwambye gundi bamukutte gundi ne famire etagiwa time kubanga byewalimu naye byeyekomiting okola ki okubeeramu. tweyanzenge Seruku masibula abatulaba abalabi ba Big Brother tunabaddira bano kibadde kyamaanyi nnyo kigenda kutokotanga ku Big Brother Uganda. Tugenda kubeerangako nga tubatusako obulabe obubaka sorry siri muganda nnyo tujja kubeerangako nga tubatusako obubaka mwekumire ku Big Brother Uganda. Mujja kubanga mufuna obubaka bonna we mwandyagadde okufuna abali mutala w'amayanja musubscribing Big Brother Uganda, abali ku ground wane Uganda musubscribing Big Brother Uganda. Mubadde ne Serunkuma John Bosco Kana Kambata LS5 Cancer Nansana era president wa Torture Survivors Movement Uganda omulwanyizi w'eddembe awamu ne muganda wange Kayisuubula tweyanzenge Serunkuma John Bosco ngenda kumuzza akumata kumira mpeera ekikulu kya byonna kyakwagala nsi yo ekikulu kya byonna naawe osobola ovaayo n'ogenda mu comment oyinza okuba oli ku simu yaawo
Muserunkumba byayogedde n'ogenda mu comment n'otuwa n'ogamba nti kiri bwe kiti tukole bwe kiti kyandibadde bwe kiti kubanga kikukakatako. Ono musajja ayogera buli kimu ate bwe naamuza mu nsonga y'endo nga nti nze mummanyi era byonna mbikuba. Kale webale nnyo webalire ddala tugenda kuddamu okuwuliziganya nja kumuzza waliwo ekintu kye njagala omubuuzaako kubanga bino byonna byabaddewo awo abadde mulwadde biki ebyokuziika abadde mulwadde ate nga kale tujja kudda tukyogerekoko inshallah webale nnyo webale ddala Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala.